Marafiki yangu kama tuko na uwezo, dunia siyo rahisi. Wandugu tunatakiwa tukuwe na akili. Endelea mbele, Mungu atakupatia. Maana wengine wamepata hivyo. Fanya. Dunia ni mbaya mama. Fanya kazi. Fanya kazi. Dunia ni mbaya mama. Watu wengi wamekazana, mwishoni wamepata. Tuunge mkono mabeta kuwa rahisi, na wengine wapewe mfano. Wenzi wangu siuze vya kwako, utawasie watoto yako. Wenzi wangu siuze vya kwako, utawasie watoto yako. Tuli studios live on the biggest 90.8 Metro FM. Atukomyewo anakayimba kaita fanya kazi ya yiya gatiriza ensimbi ekuyingire obere nayo mu mpale. Clever je. Yes sebo. Obulamu gamba ki? Obulamu nagambi nabukwasa Yesu. Bana Uganda abakulidde mikwano jo abawagizi bona abakwetaga babuzeeko. Abawagizi banga bampulireyo, bafanzi banga banyula music wange, bafanzi banga banyula Clever Jenga yabula, bafanzi abaga Clever Jeta chayimba. I am back in the music industry. Okay. Yes. So obulamu bugamba ki wabukwasa Yesu? Nabukwasa Yesu katika Toronto. Tutunulire amubukwasa Yesu obadde osirikidde akubye simu omukyala asose okuba simu nagamba Clever je wange. Nali manyi buli mu mukwano gwange, buli mungu andaba mukwano gwange. Naye akasere babegawo ndabinga kirabika ndabuza basinga okuba mikwano gyange. Bonna si mikwano gyange. Nali okunoonya Yesu. Esebo kati mpulira nina mukwano gwange kati kanzikomewo ndabe kiki. Okyali ewaffe kataliko ebuloba. Awo mukama oyanandinza awo embeera kati. Awo ye office. Obuyagala Clever je kyovulabaga mwenna musaleko wano wetukasiba. Najjeyo nompaka fene. Fene akyaliyo. Fene jali omuti ogumu nagutema. Nagutema ndio kyemu amatafali. Yesebo. Tulile Clever ulamu bugambe lockdown wojivaamu. Yakuyise etya lockdown onakulayo paka tukomeza wano. Lockdown yambangula bwongo. Yesebo. Yambangula bwongo. Kati mpulira ne wolopi ne bwendi wano mpulira nagenda mu studio eko chembawa. Yesebo. Iye. So buliwo beera olowooza ndongo. Musasire manager wange kubanga ayina okufuna ku bino byempulira. Iye. Buliwo yeetoloola ng'omugamba manager tukole kino. Sikola bukoze ekyo kwa kati hiti emuwuuba. Hiti emuzeno neri hiti ekiradduka emisana atambula. Kati saagala mwongera endala. Misinde njala mukwata mpola naye nzogulira mpulira njagala kuba wabubi buli kasenga nnyo okusooka n'ennongose wakasagala bagenyi bajje kiri bulungi ye naye kati tuli bulungi. Shows zizza zitya oba tusumuludde shows zizze? Shows zizze mbadde oba zonna ozirabye kuva ku Resort Beach. Kuva ku East ezo shote ziwumulanga ennaku zino e Kampala nze ekiggala. Yesebo. Gwagalayo show. Nzenzigalawo. Awo wenyini ku shows ezizze bangamba bakutimba ku shows mu nga tobimanyi. Baani abakutimba ku shows mu zotamanyi? Emirembe giba gibayitiriddeko. Emirembe giba mingi nga akulaba gwe ne banakuteeka ku posta. Ojja kujja kuba kumanyidde mu bbanga eri ng'oli mukwano gwe. Bangamba posta ezimu nengera Kamili akulanze Pallaso akulanga naye tolabikayo. Lwaki? Era nga tebana banange kunkyalirako waka. Tika nango lujinja duggala kuba bannaye. Wokamente nga tojuwa biwata. Teza muzigo. So balina okusooka Chameleon Pallaso okusooka okujjako eka. At least gwe no banoonyanga. Naye kati engeri kenina Yesu. Mpulira ngumidde nzigumidde. Oluyimba lwo ne Kamili kye kyalotukako? Wandibadde tonzikiriza nnyo ku kya Chameleon. Kuba omuliro gwe nnina. Mpulira njala abafanzi bange bakitenge nti omyayi mu Kampala mwali. Naye gwe mpulira buli kiseera oyogera ku Pallaso. Tutululire sebo oyogedde ensonga twagala tugijjewo lwaki bakutimba? Lwakubanga tebankyalirako wange. Ekyo kizeemu. Olimba ki ekyalutuukako kino kyo tuluveeko? Olimba ekyalutuukako olimba lukola era Southern Sudan omwana bamunsaba kijango oba omwana muleeto mutuweereze. Njagala tudule olimba lwa Chameleon nawe kye ekyalugaana. Olimba ekyalugaana Chameleon kubanga is a free style ate nze ndi muwandiisi. So waliwo okwagala okuwandika n'okugira? Yeah, I need more time than he does his things. Okay. Yeah, I was netaga more time ate yakikubirawo. Okay. Yeah, kati atusobola kwatagana. Addukanya ate nze nziruka mpola. So Clever je gwe tuli naye amazima mu nyumba mpaka imba Clever je akapya tukomba nayo kwenda bakogereko kayimba ke kalisi tunulia kayimba kano ndi bulungi akapya tuli bulungi akapya ani muhandisi amabala gonna gali bulungi. Omuwandiisi ye Yesu yayambibwako Simanyi Clever ne producer from Isaiah Prophet. Yes. Isaiah Prophet ono liba yalukola dinga musajja bangamba yabuuka mudde eggwanga.
yalukola mabega kaawo yalukola naye nga twalina oddu mastering nga twali mastering eno beats yakwata n'amaliriza kireka badde amastering ng'oli abuuka omanyi gwe ebiwokwata ku Clever Jokes Clever Job owulira Scofield speed gye tugenda ogiwulira gye tutandikira ogiwulira asaawa zino video yawedde kyovula manager wange saagaana muntu yenna amalaga mwesizaako nja bakkubira ku manager wange omuye simukkirizaako muzannyo manager yani manager ya MP Jesus Power Talent yes Power Talent eno ng'ogyeko Clever J ne Power Kid baani abalala balimu abana mwe bali Power Talent eri mixed ne SWA 247 ne SWA 247 bakyalimu embeera eri ya amafuta ag'N1,325 ate nga kati gatuse mukasa tukyali ne Power Talent gwamwe muli abadduka speed gundi wagikuba ekigo SWA 247 saagikuba kigo mmwe bali abaana ewaka baba bawaka bo mwe bali ne balina okusooka okunazibwako akazigo kati amafuta ag'ennina tegannaba kuwera kubanaazako wagoba muganda wange bamuyita Hamia Rukoda gyali Bad Banton gyali Pyrite gyali Tiger Blood gyali Power Kid gyali kino ekintu kinene kyensaba Mukama senga nabampadde kuma bino ebya live nsobole okulaga abantu bano ekintu kyempulira mu nze mpulira nga bannayuganda batayimba olina kyosumuludde bawulira bakyali mu muzanyo kyovula babinafuna ku live nozajja kukakkananga zange batendeke balina okukola towe ku bantu bano ku kintu kyempulira soko otula oluyimba olupya olwa Clever ezebwa byakabi nakuzo tukula birungi byokka ebitwabireka akayimba kano inspiration evaawo kawandiika inspiration tugamba nti inspiration evaawa eyamaziwa nani yavaawa mbuuza eyakano eyamaziwa nani saaliwo Simanyi weyava naye nowevudde yesebo kubanga eyamaziwa nani yagamba yesebo bwe tuyomba tuddamu ati kati negamba tuli bulungi yesebo ye Clever J muwandiisi omuwandiisi ninamu Rasmali Clever J ne producer wange Isaiah Prophet be bakola Isaiah Prophet yakola audio writing ne production bwetu tubikoze kekayimba kapya eno beats ya mastering engoma ya mastering bulungi yasooka ne mugaya Mayanjas Ruby wano producer aba wano bonna nasooka ne zalawa nagenda nekolebwa bba wanga ndawe yaliko nampe engoma nga teyidde kati ne Isaiah ngezi nekolayo naye nga nayo gikuwa lutalo kale nengamba nesalawo ngo nengamba nti wayi tomanya bagambe tofu liva wala kati wadde eno beats nagiteeka ku hype era eno beats wona woli nkomawo tubeko bye twogera kubanga olimba njagadde bateke ku YouTube bagaye mulimu ensaasi efaanana ensaasi ya gundi kanjana tukitunulemu tusobole okubanga YouTube bagamba efaanana yani bagaye musimanyi ensaasi efaanana ensaasi ya gundi kati alina kukyusamu mu audio katini mubamu akantu nga oli aka copywriting nga yagula plugins oba sikyo oluteekayo nga sente yazifuna naye bafaanisi bange nsala kudda mutandika kunoonyereza kulimba lwange nga poliisi wabula njagala kubawa bubi birala ninayo ekipya kiri mu nnyumba maanyi ga kisenge ninayo ekipya mu nnyumba bakiyita bateerembwa saagala baweeza kale bannayuganda ku 0754 kampuni y'essimu ziizo Clever J tuyogere naye mwogere ku luyimba luno tuli bulungi ke kayimba kakapya Metro wangi ssebo Faiza ekibuye wangi muzeeyi simanyi just njala Mukama nkwatireko ntukyongereyo obusungu nina bungi njagala kugenda esebo promotion manager ntudde naye wano awulira manager ntudde naye wano awulira kyo complaininga awulidde so tukweyanziza Faiza ekibuye yagambye promotion oluyimba like alwagadde alusiimye alumubeere ku mukutu Metro koli gesebo webale kusiima taata wangi muzeeyi atali yesu simulaba
webale kusiima